twetaaga okulonda okwemirembe, twetaaga okulonda okutulekera obulamu. Nyina mikwano gyange bangi abeesimbyewo, weewaawo ekifo kino twogera ku bintu byabufuzi, naye ate tusigaza emikwano n'obeera ng'omusabira. Goli waddemu okubaako pate gy'ontuuma naye nze sirina pate. Munzikirize nyanize mukwano gwange ow'FDC eyeesimbye Hoima Rwamiti jangu wano. Yaze kusaba titwayogeddeko naye ekigambo kyonna. Naye nga bwe bagambe waffe Masaka nti omumanyi takoota. Mpa microphone. Omumanyi takoota. Nsanyusa okulaba naye nina ne bwe nkugwa mu kifuba. Musajja we FDC yeesimbyewo Hoima, omukwano gwange naye si gwa nkiso, tegwekwese. Singa gwekwese mwandibadde temwandaba emirundi mingi nga tuli ku NTV ng'ali mu kumpa interviews nga ndekayo okwebaka ewaka ne ŋŋenda mu show ya Miles Rwamiti ne tukola interview kiro nenvayo Matumbi Budde Susan eyo nga mperekeddeko babayiti bamulabanga ku mpewo. Susan Makula nantaba otaba naye nkwatiraako wamba kugone akazindaalo. Mutwale eri jako masiki bakulabe bulungi ate bakumanyi mu kwogera Luganda lwokka. Kati njagala oyogere Lunyolo. Eno TV yemu kuzisinga okulabibwa Bunyolo ne radio. Obazo mu Lunyolo musibire muta kurungi abana bomukanywe enambala mukize amabara ne iraka ni nyowo Munyolo Rwamiti apuli. Nawe okimanyi nange ndi Munyolo okusinzira ku mmwe. Okimanyi nti nange ndi Munyolo okusinzira ku mmwe. Kisoboka ebintu byakala bisoboka. Nti nawulira mugamba Clinton lwe yajja Omunyolo Clinton yagambirege nenga ndi Clinton ono n'Obunyolo bikwatagana bitya. Esebo Omunyolo Clinton kyajja kiti ekyo ganti Omunyolo Clinton yagambirege nga bw'ogamba nti Oluganda naffe tusobola gamba Omunyolo Bujjingo kane tukwata omuhanda gumwe katate gwe ebyo biri straight waffe gamba waffe tuli bachwezi abachwezi be balokole abachwezi bantu ba Katonda. Genda maso haleluya. Nja kumixinga mu olw'ensonga nti TV ene erabibwa ensi n'ensi. Ffe mukama wange waffe Hoima Soul TV y'amaanyi nnyo kandi abaana bomukangu manyire mukundola right now. Okubanza nkwenda kusiima Ruhanga nnyo omubala nenta Oluganda lwange tamusajja mu bitu. Nyawe mpako yanga akiki Ruki kurungi apuli ewe bale muno akiki Ruki kula mahanga. Omusajja wa amaanyi nnyo naye nsooka byonna basebo ne banyabo okwebaza muganda wange mukwano gwange nnyo Pastor Bujjingo era mbadde nsamusooke mukubireko ku ngalo nga sina kwogera byengenda kwogera. Pastor Bujjingo ali straight, omuzungu kyayita black and white. Bw'aba akola ekintu ajja bw'ati, bw'aba takikola takikola there and then. Ebbanga lye tumaze naye way back namugamba nga tunyumyamu mu byaffe tuza okubeera ne mukyala makulu oyo ne tunyumyamu ne mugana yenze mugana wange njagala kuyingira ku politics. Challenge gye nina mpulira feeling nti politics time eno nsobola nange okugenda mu parliament. Bagana benge bazze bakola abalala ate ffe ne twongerako okunyweza. Tulabye abantu bangi bakuba amasimu ku radio bavuddeeyo nabo ne bajja mu byobufuzi kati ate ffe naffe tusuubira tulina amaanyi ago ge tusobola okwongerako ku tafaali mu byobufuzi bya Uganda. Nga bw'omanyi yasooka awuliriza then akuwa point inaga nze sina buzibu nze siri wa byabufuzi naye nja kusupportinga okuva ku Salt TV, Salt FM, Salt App neme ku channel za fezo neze njawulo era mukama wange tulaba obuwagizi tubulabira ddala. Nakume ekigambo kye yampusaba jangu ffe tujja kuteekamu amaanyi era n'agateekamu. Kati sebo ndi wano okukola report nti mu kapiira tubeera ne first half yo tugiyiseeko eyo kati tugenda mu second half waggulu banga batuli bubi tuwadde maliri first half.
bakubye kubye Paul ne tugamba kakati second half ne tuteekera mu ddala amaanyi bwe tusuubira we finishing line abali mbyovuzi mugimanyi nti awo wasinga okuba amaanyi n'okutereeza kati ekitundu ekyokubiri mukama gye era nga tusaba nti buli amuntu yenna ali wano olunaku olwaleero ng'olaba ali live ate nawe atulaba nga oli ku TV oba ku Salt FM tusaba buli omu ateremu essaala ey'amaanyi nti amaanyi tulabika tugayina twetaaga kati kunyweza batukonfirming ngenda kuzomezi 14 buli omu abeere nga bbulu walaba Rwamiti ateekinga butiikinzi amanya kuliko manya ki kuliko Rwamiti Apuli erya miles lya twalijjako yali likola nsimbi lyako kuliko Rwamiti Apuli bw'omulaba kabolti yonna gy'oli tiikinga butiikinzi ate tujjeera tuwa obujulizi wano mu mwezi ogujja era nga tugamba nti tokyawedde mu linnya lya Yesu ne mbajjukiza nti second half eno yakulwana era mukama mbadde nsaba twongeremu ku maanyi second half eno obulango tubongeremu amaanyi naye kano kofunye ate kati n'ekirala kano kanene taata tusabe ne ku ssaala era twongeremu amaanyi obwedde ogikasuka bwoti nga ngifiiringa naye kati nsaba nawono wenyimiridde twongeremu amaanyi si bwe kiri bakula twongereremu ddala musajja ono musajja wa Katonda from way back tutambula ffenna so madde nsaba kati ngeri gye tuli mu second half twongeremu amaanyi gesa na buli omu gyali yenna ng'otulaba tuteremu essaala abaana bomuka tutekemu amaanyi tiniko haleluya sawa abanyola abali wano mwanike emikono tubalabeko n'abatoolo kozi be bamuwa baluganda bantu baffe nabisomako ebyabawula saabitegeera bulungi abanyolo n'abatoolo emikono nti emikono igulu abagiteeka haigulu abandi bala TV amiina abali eyo bangi bo tojja kusobola balaba naye Katonda akuzeemu amaanyi guma yesebo enjiri olwaleero tuula wali ogiwandiike bulungi ejja kuyisaawo ate naze nga sigambye nange kanzi gye ntule butuuzi ntera okukubira ne this time ngambe mbagambe nange sirimba ebintu bibiri byesikola sirimba sogera kyesigenda kukola bwe mba ŋŋanye mu first time tokakanga nkumanyi bulungi muzeeyi nkumanyi bulungi sebo mumusabire muyimuse emikono tumusabire okoledde wano oli mukwano gwaffe tusaba Katonda omulamu akuteekeko ekisa akuwa obujulizi era akuwa obuwanguzi ensonga nnyingi z'omanyi bitundu byewammwe ate ensonga nnyingi z'omanyi ez'abavubuka ezigenda okuba nga ziteekebwa ku mwanjo ng'otuuse mu paalamenti tukusabidde n'abo bonna abakkiriza Katonda tubasabidde nga gwe point of contact mu linnya lya Yesu amiina. Thank you so much. Mukama akuwa omukisa. Amina mzee. Nkyanyumira enjiri ndi wano mzee. Tuula. Nange newunyiza twotera kusabira wano naye. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Wakyaliwo kyemusubira kyesogedde okusaba tukongeremu amaanyi. Mukama ye musawo waffe. Ffe tetulina byuma bigenda kujjanjaba bantu. Era nsobola okukakasa nti nga tunywezezza essaala buli alina positive ya COVID agenda kuwona. Nsobola okukakasa nti nga tunywezezza essaala atannaba kumanya naye ng'alina agenda kuwona mu linnya lya Yesu. Njagala kukakasa nti nga tunywezezza essaala bonna abali mu ICU bonna abali ku bitanda bagenda kuwona mu linnya lya Yesu. Mbadde n'omusumba mukwano gwange nga mulwadde yagenda ne ku byuma bamuyita Patrick Makumbi wekajjansi ffe tumuyita Mark Party. Musumba Patrick Makumbi wekajjansi nakigalala abadde mulago mu ICU. Mukama n'amuyamba n'ava ku byuma neyeeyongera waddako bwe yafunamu kulungu bangu banankubira ku simu nga twetaaga okwekwatakwata ate tufune eddagala. Teri kiri expensive nga kutandika kujjanjabibwa corona. Bwe bagamba nga nti yambala mask jambale.